Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Tukulamusiza yonna gy'osinzira okuba ng'otulabira. Gwali ku mukuto gwa There is Still Hope 2. Tish testimony n'emikuto emirala mwebale nnyo okuba ng'ate mutugobera. Kitundu kyaffe kyakubiri ky'olunaku olwaleero. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi ekitiibwa kyo n'amatendo. Mwoyo mutukuvu gy'atukulembere okuyita mu Kristo Yesu Mwana Katonda mwe tusabidde. Amin era amina ddala okyali mulabi mulungi nnyo nnyini ddala gwe yeekumira ku There is Still Hope okola ky'amaanyi nnyo kubanga ate otugoberera. Gwe munnange atalya school fees TV ebeerawo okunyumira kati ffe tubeera waneno munnange ne naffe tukkiriza Katonda. Tamujayiga oluzungu. Aye totera kumpulira. Good morning, good evening, good night. Ntera okuwulira muganda wange. Okitegeera. Kale ono musumba Minani. Enule. Dokita. Atali takola ki? Teyeri antama. Abulio n'alangira n'agamba. Essebo. N'oba ng'oyogera luzungu olusenga Elizabeth Queen eyafa. Ew'Obungereza. Oba nga lusenga Charles. Owaffe? Kabaka. Peter. Charles oli kabaka w'Obungereza. Charles w'Obungereza. Manyi prime minister gundi we Buganda nti Katikiro. Peter Mayiga. Mbadde manyi okugamba. Mulamusiza. Nti. Essebo. Nojja mu kya tebagenda kuddamu kubakkiriza. Naddala mwe baswinswi. Mwala kyasingidde ddala okwambala obubi. Bambala bubi. Agambye tetugenda kukkiririzako ddala. Bavubuka mmwe. Baweereza mmwe. N'ennyambala yammwe mbi. Envundu ewunya n'okuwunya. Mu kanisa tukooye. Mutwale egasiya wammwe. Kisusse. Bannange. Mpezi kuyita abantu bambala n'obutimba. Najja mu kyaki. Obutimba oli najja mu kyaki. Naye pastor talimbye omanyi unyijukiza oli naliko mu service emu wano. Nina sister gwe nalaba mbu yali ayambadde kiteteyi nga naye Mukama. Aze kukwata nsiri oba nga mapu ya Indian Ocean Uganda. Awowo omukulu gye yagambye mbu yaffe. Giraba. Ocean. Kakali leka tukuwe Enule Minani nga atanye ensonga. Essebo. Muwagira 10 ku kinaacho. Oyo omusajja. By the way mu Uganda mu basumba ab'e Kampala. Oyo omusajja tomubuusa maaso mukambwe nnyo. Yetaseka. Oyo ku kibi. Alimu lwapooso. Apooso. Maye bapooso bajjayo n'embooko. Akuyisako bwembwe. Bapooso bakuba. Nga weesirwaza ky'omanyi okola nga tokikola. Akuyisako omutaka w'embuya. N'akunyookerako. Oyinza okuddamu ku magezi nga amaze okukusabula. Ng'okuba mu ngalo. Kulukutuza emisota. Anti zigenda na migolo. Kale leka tukomewo. We are not going to allow you young people, however educated you are, to come when you are half naked in the church. I refuse that in the name of Jesus. I know that I have made enough enemies, but I will continue to do so as long as I speak the truth. Church members, daughters and sons, it is not good enough to come in church on trousers. I am the one saying, some of you have the imagination that you look better when you are on jeans. You put on jeans even in the bed. That is not good enough. Okay, if you feel annoyed, know that that's the reason I'm here. Now, my friends, every cloth, every dressing has occasion, has a place. If you put on jeans, I'm not calling you a devil, but there is a place where you can look best with a jean, but not in church. And then we start to see girls on jeans. They want to sing to us a song. Why don't you go in a bar and sing there?
Yeah. If I'm annoying you, I'm deliberate. How can you put on a mosquito net and then you come to pray with us? Whom are you trapping? Whom are you trapping? Because there is no wicked man here you are trapping and enticing. You go in the street, they are there. They are there. Now, I want young people to understand that before you put on a cloth, first of all, know where you are going. This is a congregation of saints. It is not a congregation of demons. Abana abawala bijini byammwe mubijje mu church. I know that there are some people already I'm battling with, and they are making a lot of comments on me. Mzumba, Mzumba, Mzumba. No, that is what I mean. When you are coming to church, dress as an angel. When you go in a place of work, it is okay. And don't force it on us. We are not about a generation. We are not about modernity. We are about the Bible that we read. Don't dress as one who goes to the bar when you are serving the living God. Is somebody listening to me? I am a visitor. I shall go to my place. You cannot plait hair like of witch doctors, like of sorcerers, and you claim to serve God. You cannot tie a trap like of crooks and arm for ministry. You cannot dress in a mosquito net. You're dressing in a mosquito net as a skirt. You know the one you serve. You know the one that you serve. If you a pastor, you wake up in the morning and you don't have a message, and you open up your Bible, you read where you find, you know the God that you serve. If you don't have a sermon, how many of you understand what we are saying? When you are dressing, dress as a missionary, dress as an ambassador in the state of Christ, dress as the son, dress as an example. We have a mission. Everybody that sees God, those that hear me, hear God. See my style of hair, see the sun. Tell 3 people, are you understanding what they are saying? That they may know God. Hear this, brethren. Being saved, a small portion about the knowledge of God. Actually, Paul says that we must get saved first, and then we shall come in the full truth. Somebody, when we get saved, you start to understand him. You wake up on Sunday, you get 200 shillings, bring them to the Lord God Almighty. I am asking myself, do you know him? money?
singa president akedde n'atuula wano, If President came here in the morning, ow'ekitiibwa His Excellency, n'agamba abakkiriza mumuleetere ebirabo, and he said, "Hey, believers, bring me gifts." mbuuza mu lukuŋŋaana luno I am asking in this conference, bameka abanaawa president nnusu bibiri how many of you can give the president 200 shillings addeyo nga yeebaza to go back and thanksgiving nti wamugulidde sweet? that you bought him sweet? Do you know him? Omumanyi, bwe batandika okubuulira enjiri when they start to preach nga ya Katonda, the gospel of God, n'olyoka oteekako internet and you switch on your internet ogende ku WhatsApp, so that you go browse WhatsApp, do you know him? omumanyi, Omumanyi oyo gwokolerako amalala, you know the one you are proud around. omanyi oyo mu maaso ge You know that before him, n'ogamba nja kuleeta emitwalo you 5 say, "I shall bring 50,000." n'otogireeta. You don't fulfill the Bwe place. wali oyimiridde mu maaso Yet you omumanyi. are standing before him. Do you know him at all? Munsonyiwa okubuulira ng'omusirikale siri. Excuse me for preaching as a military man. Busungu bunkutte bukwasi. The zeal of the house of God is We have a mission tuina mission that people may know him. abantu bamumanye, Those who are here, abali wano those who are listening to us, bawuliriza, and everybody out there. na bonna abali ebweru eyo. Okubire mu ngalo bw'oba A ng'okkiriza. mighty hand clap if you believe what we are saying. Emre minani Pentecostal. naye nkubuulire ennaku zino oyingira mu kyaki n'otandika ate kwesisiwala. Okimanyi oyingira buli mu kyakifo ky'okusinza otandika kwenenya Mukama nsaba onsaasire. Saasira amaaso gazibe. Nukanene naze kusinza. Anje bandika tenaku eno masturbation agenda kuba muzibu okugomba vubuka. For sure atagenda kugwa. Bwanga basista bafuuse masturbation career. Kwegaba basitula. Be basitula balinga female anopheles mu hospital. Yereeta obulwadde bwe gundi. Obwa malaria. Kati bafuuse masturbation anopheles. Female masturbation mu hospital. Kwa enyamba banayina niba nibino ebiro gyesimayina kumanya abaana baffe batwongera basabira omuntu alukatuuti yabakulembera naye muganda wange nga yina abakubyemu ebitangaaza ati no okumanya banange ate kiri luno bwekigwa kuba nena balina media omwana mutunuzaamu ati aye bana abana media emizimu egiri mubaki betaaga okusabira okimanyi abatudde obubi bwe batunzaamu kamera asumagira ayiwengeregeze n'oyo wema abo babaagala nnyo n'omugamba poliisi abadde si lwaki abala bakubira sitaani obulango bw'obwereere okitegeera awo kamera we mukwata accidental olina kujjawo bujja speed. nina omuntu omu simanyi ojja kunnyambako ojja kubuuza nga tuli off camera simanyi oba bituufu oba si bituufu abulira ku kibi mumanyi wano ngenda mukuwulira naye naliko mu service ewuwe ngenda okulaba kwaya alina kwaya bbiri waliwo nago bagayitaga okutaka Amagye kati wabone gana aga front line wano ku top muganda wange natuna nengamba nze mu service oba nze ku service baze mu service nalingedde muti kiri kyokero agenda mu kyokero nga tomanyi yogana vayo nyoka agenda mu kyokero ekkanisa banna ebyo byebitamye n'abantu basagale waka. Yes kubanga abasumba benyini have compromised kwaye nyamba kazisa kwayo gikkiriza kibiina nakyo suubira wakati omwana alaba wakwaya nga ayambadde akamanya kekaliko kekaliko banaye aleeta kirira kyokka bifaananyi myamya omwana yatukuba ebifaananyi mu saavisi emu balina bino simanyi baagala kuli hasoyinga mu nyimba ezitali zaabwe katonda wange nagamba yesu tusaasire ebifene kanisa twonoonye gusinze nagamba gusinze taata omwana yatukuba enengamba ali siriyaso baasaaga baba batega mu maaso baba batega otabeerawo nga singo
Nanga busiro bwawe. Mwanti atonda ayolesa. Bwa masama naye ato ya divi. Ayo bibera na contaminated. Buli avaya kwata. Bidive. Yo bili anga byona bijude kabotongo. Nine ekitoma kinyaga okunguzako. Kiba kirungi nnyo obw'abaana abasumba abakkiriza abaana abo naddala abalala okwambala obutucupa najja ku katuuti mbwazinira Yesu. Nayamba lutucupa nakkiriza kwaya n'enya katuuti. Omusomba. Hali kataona oyo abamuwambe. Omusajja tunaye abeera ali Misiri. Naye tamanyi. Ali Misiri. Abako n'ekitambala ky'ekkanani. Bwe olabira nti omusomba ali Misiri muwambe. Tumulira abaweereza. Totawanaki baweereza. Estable. Abaweereza muyamba kinene nnyo bano abantu abali mu kibiina okwekuba mutoki n'okukyuka. Kyo kituufu. Naye gye mukoma balaga nti ate bye mujjiddemu nga mulokosa ate ffene ate bye tuweererezaamu. Omuntu kijja muzibwalira nnyo okukyuka. Ako atunga engoye za kwaya. Uyu musumbu inomuwa instructions. Yes. In fact, musumbu ekiri abasoma tebalina budde bakwaya. Amalako n'omwaka nga tawadde ku kwaya practice. Aganonyayo ki? Yafa nti bakoze paati yaabwe basinziza batendereza najja n'asaba ensigo that's all. Kiwedde. Naye omusumba onofunangako akadde n'otuulako awo nolaba kwaya eno biki bye bakola omuzannyo gwe balimu. In fact obagwako anaweya nga tebamanyi. Naye we don't care. Banange ennaku zino enyamba n'obuuza ne osanga omuntu omugamba olaga mu kukyayo ogendawo newunya naye mu butuufu Mukama nsasi nze wemba Asha kale si mu bubi naye nkuzaako Mukama ne nkugamba kakaleesu kakanugira ati ebyammwe byanalogo mama tomanyi biriko katoze kwetega Yesu ngamba ngani okolanga gwa assistant Jesus oze kwetega Yesu yagamba tujje nga we tuli gwe kusala okujja mwezi gwe gwani Katonda akebera mutima gumanyi omutima gwange anti kakati ekyo ekiri mu mutima kye kino kyonda n'olugoye guli mutima mulokole atuusaamuko abaale enyambala nsi waliwo olugoye buno batera okwambala abasimanyi babuyita buno bubaako bino babuyita foromi akimanyi akantu kamusala paka eno yena waatambula buno gwesika bwe guti atambula abaana n'olugoye buli ssaawa wayambadde lwasika olulewa alusika paka okitegedde. So banaye twefugeko aye n'ekirala nze beeraga musimanyi ewoosolo byambala naye ku kyaki nedda sebo Katonda tokakano ali mu kyakimoka ebyo sibikkiriza awo bajja ku kyaki yambalako bulungi ewiwo tewali buzibu no oba waka oba ku kyaki oba ku mulimu enyambala erina okuba nga eriflectinga Kristo. Ekisusse by the way okimanyi abantu tebakyabasobola engoye ez'omunda kati leero zez'okungulu omanyi obugoye muwala wo bwayambala bweyambala akasikati nga kamwana myaka najja ku kyaki nina omusomesa mu yanseza nga tukyali mu second yega ne baana mmwe ebyowambala lwa sikati ng'erimu omusipi agamba nebasikati sikati mundu yana kasikati nga galinga omusipi bwegwo omunajja ku kyaki ne legging ate abantu baziweerezako katu anti kyenkugamba ekyo kibadde nkubuuzizza ekyo mu kusooka akana kona nekeetuga mu bantu kati bonna misita ze maapu ya Egypt yonna ng'eraga eti obuvubuka obuli eri bonna ne bulaba nga kyekyo nebwaka nebutandika okubanja Indian Ocean aya sitaani amulaga nti omukazi wo akuba wikyawulira oddayo n'omuloota nogamba yoyo Mukama yandaze naye nga oli kwali kwaka kwa legging
Yalegi. Na manoso kwa tomera mwezi gumu mateke. Sawa kumanyi. Neko kukole desitani. Twamukole. Anino wingire. Omuntu nobeera nga gwasala okukolera sitaani. Nyambala bane kicheki ngako drop yo. Bible egamba nti omubiri gwo yeekalo ya Katonda. Azegera ajinako obuvunanyizibwa. That is very tosobola kwambala kintu kigenda kuswaza yeekalo y'omwoyo omutukufu. Kati kiringa tugeze madamu ayambadde akabulawuzi kalungi kali very good akakubye pass najja ateekako luno n'alagawo mu butuufu nakwita kunagenda mu kyaki yate nga sinakalaba ziwale mwezendaalinga mbezo nno tulina gyuzitwa ezo sizaagala era n'omuntu aba akumanya agamba luno olugoyi neba lulunya nebbala ntasaalokkiriza wakitagenda kituufu kati atuuka n'akuyiga nakutegeera n'amanyi engoye ez'oyagala ez'otayagala kyo kituufu naye n'abavubuka mbasaasi oba omusaza ali bwereere ng'omukwana abeere mama waaba omulaya mu butuufu ali bwereere omugogo guli bweru ebbuto lyonna liri bweyamba balina buno babuyita bukundisho balina obulega buno obulinga bulawuzi kambala ne kabikkako wano weewati bwebakayita simanyi taadi obugongo nga buli bweru gwonna gulinga oguva mu lutalo Somalia n'enkova eziri muli bazirwanako mu kyalo eyo yonna ensenke kwe bamwebasanga zasalasala alina n'olabo omuntu afana emiterimbo obuvukamu muleme kwaka ezo ngoye ze bamba ziriko amaanyi kati bw'omulaba zikuba spells n'oyaka kati bw'oba olaba sexy tolaba wife neba olaba sexy era kaso kimala era sitaani akulimbira omuntu oyo wife naye nga sexy ekudrivinze kyo kituufu era kaso olaba takyalina amakulu ate wali abalala abambadde ate obubye nnyo okumanya sitaani muzibu emirundi obutabakika mufere muzibu wano mukusooka akuleetera kiroga owa kiri beautiful aganaagama tanayitaayita yatenda nyino wana mama nti asenga nkuwanga tonatambulako ojja kusanga ogambe mu butuufu wali abakazi abafumba ono wange wanasale actually balina mu baby nsanzere kikyala akuba ekijiiko ekyamaanyi naye okyamwana gakuba okyali totolyangako kuyamulala bwe girieko kati sitani naye watu wakukola tonatambula tambula kojja ojja waki na papa okuwasa abakazi style abwezerero oleta ate nolaba ate asinga ali olabuno kipapula olabira ddala nogamba nina papa nolaba atitambula ogere mu west eyo okabira naye napapira ki nolaba okujja kati nali saagala ati otandika ebyo sitaani atandika okuwa ebituli byonna ebiri mu mukyala nakyala omukyala eno yali muvu ya sitaani eyanvuga sitaani yankema sitaani nawyako brother aga omukazi yankwata mu butuufu statement eyo nagiwuliza nenga naye sister yankwata netuzaala omwana sitanakukwata nemuzaala omwana kanjabasa mulala oli era nebamugatta musumba munabakiriza musumba kankikomyawo tomumanyi mumanyi era mbadde ngenda gamba nti musumba naye nenga mukama omusaasire kubanga sisita kukwata atya saagala sisita kukwata atya mazima ate yajja ku buliri nakukwata nemugamba sisita saagala ndeka nti nadda ogwokubiri nadda ogwokusatu kale nekifuuka nga nkwata buli lunaku kwegaya kufuusa kagundi wesaagala kati nafuna olubuto
Sisita Ila mwana ono sisita yakukwata wa myaka 2 afuna olubuto ate yaze alemedde wange sisita ono yakukwata yazadde omwana yanatamba mukade yakomyewo ate era akukwate azema okunkwata sigalinda kufuna lubuto lulala engozi yabalokolioma sazeewo mpase omulala babisita n'akaaba amaziga ate waliwo yali ku saidi ye nga teriyo abali bonna bantu oli ayinamu beeramu ku kantu walusimbi ng'omulina n'oba oli ku kifu kiba kituufu falono omulala yansesa aga ate onaafunye omulala ole ntya agamba wangi bwe bagwe mu kanisa z'ennaku zino oba olina ssente bwe tokola nsobi oba ali ajjajja okukuba kubikkulirwa ate kupya mukama kwakuwadde oba ofunye okubikkulirwa era akunenyako pasita tasaana muyimiza kuweereza obunenyako ng'oti ekyo kijakoze ekyo ekyamaanyi nti kintu temuli makulu byale sisita lubuto obwana bwagala kwonoona oyo omusajja nifakiti bumutambulirako bumwesibako bubwoya bwagenze mukwata ne bufuna bubuto musoma bugembe yagambye ngenda kulaba embooko mugulu nga pasita zinyuka emiggo simbooko ziri nzo simitayimbwa enzo gimanyi ngitegeera bulungi enzo egenda nyuka mbonenzo bwembanze pasita wange yalwambiyogo bali okubanga mpanaye nemunaga kundamu ngenerwa munagenda wetu ubaba pasita we ziri kunyoka mukumu mwana wange ate gwe mwana wange mwabankuya batukubya tutya mwali temuwulira bagamba temuwulira mbuki ate temwakola Moses mumulemuso munkoze bubi nnyo naye mukama abanenye kagende kagende ngoba emizimu gyeno yakigenda okugwa obagamba era kiwulira enjiri tomanya gye nalokoka naye ga ekyaddala enyambalayo esose ate pastor they have compromised ate ekisinga obukyami nti abalinga ba church founders abateekateeka musende mu kanisa basista bambala bubi kati teri pastor agenda yimirira atandika ekondeminga sista ina yambadde kali eno nkondo okitegera emoja papo green ati ali awo there is no way pastor agenda enjiri agenda giziika alina gitetenkanya bamwe bituli ajawoza kyoba naye bituwe bibiri gyaffe kasole actually ekyoto kirina okubeerako saddaaka bwe kasojja yegwobera saddaaka kikubire mu ngalo atunulira mutima kikubire mu ngalo omutima gwe guwanga mutereevu era byonna tewali buzibu olwoga nakanyirigi olunyiri bate basoma mu Zabbuli nti Katonda akebera emitima n'endowooza bino just nyambadde bwambazi naye nze balina pulaani yange mu mutima nyambadde biwanvu nyambadde Yesu zinongoye buguli tezina nyumakulu ne kasoya mbalani oyambadde Yesu ebisigadde tewali tabu kale nze njabalekera tumasaba ekisooka 2 mwenda paka ku 10 basista wano basista it's the worst brother kale basista obuzibu businga kuva ku mmwe basista nyambala mbi nyambala esusu okuba embi otula TV ng'olaba oba channel yonna kanisa n'olaba nogana ye tuli kuki pastor kizibana abali mukunamira bukunamizi bazadde bajja kumwoleso ate babujja obutonga babwambaza bubi ba Sunday school babunyegako kakati tasobola tuuka mu maaso kwaya
mugenda mugamba kyusa nyambala akyuse tekisoboka kubanga kivudde eno osagedde entamu ewulira muliro gusooka aliono bayerere akacamamamera agamenyeka bumenyisa gakupaala agenda kudduka gabivaamu agenda awalala kubanga wasuula siteepu kale kkiriza Kristo bayida ekituufu twala Kristo asobole okuba nga ataatereza omutima gwo n'ebikolwa byo gwe tolowooza mbu Yesu akobeera mutima gwo kajjukira ekijjula omutima kifuluma eno ky'oba otulaze alaba musumba oyamba bubi ababoyi tobakuba omusula mu buli obuwero n'alabako tundayolesa kasita alabako waati sitaani amaaso agadde gabadde asibye ng'agaggula agamba okimanyi yeggwe maama w'abaana bange you are the eye you are my eye without you I know the words sibasiraba nedda gamba bugambi you are my muzibe mu luzungu omuyita bati you are my blind wamagaba Yesu webaza obulamu bwampadde jajoli nkobulamu omulokozi mukama wabo saasire gali butuukirivu bwange enyambala ebadde mbi nansiza ensigo ekibi obutamanya lwaleero omutukuvu ŋŋamya manye kikyenna okwambala wodroopu yange kiro ky'olwaleero ngikoleko nga wekisaana naze n'omusaayi gwo tukuze Kristo Yesu mulamu amiina kale katwetolemuko katono tujja kuba nga tutandikiraawo Shalom. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.